Mentioned that I checked out of the hospital prematurely because, as you noted, as soon as I was admitted into Zambia Hospital, the police and military sealed off all roads. Even when you had somebody in a terrible condition, whether it's a woman rushing to give birth or somebody in a critical condition, people were being inconvenienced and it was dangerous. The military surrounded the hospital. They were harassing the doctors to give them details of my medical records, which is illegal, but they were pressuring the doctors and it was getting, insecure for me. So, together with my team and family, we decided that I leave the hospital and I take the rest of the treatment from home. So yes, I'm being treated from home. I have doctors that come in every now and then to assess me, and I believe I'll be fine. I also believe that I'm much safer home here. I'm having a lot of pain in my leg, a lot of pain, not only from the wound, but from the trauma that was caused inside. I can't stand without crutches or move without crutches, but I know this is only for a while. I will very soon be back because I'm a sportsman and I'm a bad man. My wound is still there, and the affected area is there. The doctors first put a cast because they had not known the extent to which I was damaged. But after they ascertained that the impact is here, and after that minor surgery to remove the fragments, it was very inconveniencing for the cast to come all the way up to here. I couldn't even fold my leg, and it would make me feel even more lame. And yet I'm not lame, not so much. Mu Luganda batubuzo ba polisi yatutuukiriddeko mu kunoonyereza kwayo. Polisi simanyi oba esobola okwenoonyerezaako. Ekyokubiri simanyi kiki baagala kunoonyerezaako kuba amazima gonna weegali. Twebaza abantu nti bakozeseza kamera zaabwe nga bwe tuze tubasaba era buli kimu ne bakiteekayo. Kati simanyi nti polisi kyagala kunoonyereza kubanga be bakontrolinga zi kamera ezo. Awo we twabadde waliwo kamera yakutte buli kimu ekyagenze mu maaso. Naye abapolisi tebasobola kubijjayo kubiraga nsi kubanga bibalumika. Kati simanyi kiki bagenda kunoonyerezaako. Already waliwo omusango oguliwo. Eyalagidde batukuba amasasi newankubadde tebagatukubye yabadde DPC w'ekira gwe bayita Kuzaala Robert. Eya nkasukidde akakeba ako ne kantulikira kugulu bamuyita Twesije Elias Kaino. OC station waawe ekira. Abalala abakozi b'ebikolobero ababaddeko kwabaddeko oyo gwe bayita Shadraka eyeyita omusumba naye ng'alina n'emisango egy'okukwata abaana eyabeeranga mu Wembule eyatta abantu baffe abangi n'okubatulugunya yabaddewo. Omulala eyabaddewo oyo mukwasi w'abakazi eyakwata n'abaana ab'obulenzi be baasibira mu CMI naye waali. Kati simanyi bamuyita Isa ngambirinya ye Isa naye waali. N'ebyakoleddwa mwabirabye.
fesi zaabwe mwazirabye, mwalabye abakubye abantu, mwalabye buli kikolobero, ate n'amateeka mugamanyi. So baleme kusiruwaza abantu nti bakyabuuliriza. Oba mukwata omuntu nga talina musango ne mumusiba nasukka ne mu ssaawa 48 ze mulina omutwalira mu kooti, tosobola kuŋŋamba nti temusobola kukwata abamenyi b'amateeka abo bakoze ekyo. Naye era tukimanyi nti wano Uganda mu gavumenti ya Museveni abamenyi b'amateeka baba wampeera, ate abagobera amateeka be batulugunya. Otubuuzizza kye tugamba ku nsonga ya poliisi okuvayo negamba nti naffe twakubye emmotoka zaabwe. Ekisooka byonna ebyagenze maaso mwabirabye ku kamera, byonna buli katikitiki, tewali buli katikitiki mwabirabye, era temwalabyeko omuntu yenna ku bantu baffe akasuka ejjinja. Ne tekyewuunyisa kubanga ne mwaluwa nga bamaze okutta Yasini Kawuma n'okuntulugunya bagamba nti twakubye emmotoka ya Museveni amayinja, balimba nti bankute n'emmundu n'ebirala. So ekyo nakyo ku byebirimbo, kyekimu ku birimbo ebimu poliisi byekozesa ng'eyagala okweggyako omusango. Lwakuba ku mulundi guno abanansi babalabisiza ekisemberayo ddala. Ssematimba Bwejire ambuuzizza bwe mpulira ndi stede wadde si nnyo, ntereddemu okusinga kati obulumi obw'ekiwundu weere ekiwundu weekiri, naye ate obulumi obusinga buli munda ku ggumba, kubanga wadde teryamenyese lyakoseddwa nnyo ne lifuna ne kakuraka. Kaakati ndowooza bwe bulumi obwo. Ngenda kuddamu okwekebejjebwa. Abasawo baŋŋambye nti ekivaako bulumi kyandiba, bakakasa kyandiba nga kiri ku busomyo munda mu ggumba, naye era kyonna kyekiri nkakasa nti Katonda ajja tuyisa mu mbeera eno era nja kutereera. Era nga Lopu bw'abagambye wentereerera wenti tujja. Mwebale nnyo, mwebale eddala sene. People power. NUP. Everywhere. NUP.